eryakwata abaana ne libagalira kubanga baali balemeddwa okusasula school fees. School fees bw'ojja okusomera mu ssomero ly'omuntu owa kye bayita private investor oba private school, yes, kyateeka nti bwebanga olina okusasula, naye ate bw'oba olemeddwa okusasula tebakukwata ne bakufuula musibe. So tekyali mu mateeka eryo essomero, I think eryo essomero liri Nsangi, where headmaster yakwata abaana n'abagalira mu kwegamba essomero n'alifuula ekkomera. So era twamuvunaana kubanga mu mateeka gaffe tulina kye tuyita unlawful confinement. Omuntu yenna bw'okwata omusibe etteeka likulagira wa olina okumutwala. So ono ye essomero lye yataaninga into ekkomera, era fayiro y'endooza leero ejja okuba ng'etwalibwa ewa state tulabe endala, tulabe emisango nga bwe ginaatambula. Era bwe twogerera bali ku bond, police bond. Message gye tulina okuwa n'abantu abalala bonna, tuzze tulaba emisango egyo, abazimbi, bamakanika, nosanga omuntu ng'akutte makanika n'amusibira ewuwe, n'akwata plamba n'amusibira nti kubanga mu kulaba kwe makanika yamubbye. Okubbibwa yes, naye bw'oba toyina bukukaanya n'omuntu aba amenye omusango, muleete mutwale mu mikono gy'amateeka. So kye tuba tusaba ekyo. Waliwo abuuziza